بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، كل ضلالة في النار. عن معاذ الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت دنيا لو كانت فيكم، إلى آخر الكلام. أتين نسبة الله تبارك وتعالى ثم سبق الله سيبين من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتسين لكلا رحمة إلى هذه الأمة للي أمينو غشاقساسلا ناتلامira biyatulamira nga yenna anaatamasaka ku byo, anaabinywererako, anaabyekwatako nga bwe yabisomesa, anta min alfaizin, owangudde oba oli mubawangudde. yenna anaabyawukanako mubaka bye yasomesa, n'akola obwongo bwe nga bwe mulowoozesa, oba ye nga bw'alaba, oba okusanyusa baali nabo, dhalika huwa alkhusranu almubin, omuntu oyo asaliddwa olusalwa olutayinaayinwa. akyatuwadde obuwangaazi Allah n'emyaka buli omu gy'omanyi gy'olina, ng'ayagala twongere ku mirimu gyaffe oba oli awo gye tusuubira oba gye tulabanga gye tulina emirungi, nga Allah bwe yatugamba nti ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baaq. byonna bye tulina mu duniya muno nga tugenda kwawukana nabyo mu kufa kwaffe, byonna bye tulabanga ebirongoosa obulamu buno nga tetubikozesezza kubeera nga bituzza eri Allah nga atusiimye, Allah yagamba nti tebigenda bagasa. N'agamba nti naye bimuganyuddwa mu byo ne mubikozesa, olukozesa Allah lwabasuubira obikozesa, yagamba nti empeera ezo ze ziri mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Ekibeera erinze naawe okubeera nga tweyongera okubeera mu baddu abalongoosa, nga Allah bwe yagamba nti inna Allaha yuhibbu almuhsinin, n'atagamba as-salihin. Kikulaga nti obuwangaazi ng'abavuunuzi amanyi bavuunula, obuwangaazi bw'omukkiriza alina kuwangaala ng'alongoosa.
byotakoze mu lwaleero olunaku nga bwe lugenze fuba nnyo obeere ng'obikola mu lunaku oluddako era olaajanire Allah abeere nga akkiriza. Mufunze eddakiika zigenda kuba ntono, tugenda kwejjukanya ku hadith gyenkakasa nti ffenna twali tugiwuliddeko okuggyako abatono mu ffe. Hadith eno yeetaaga okwongera okutegeera. Ebiseera ebisinga tuddukira nnyo ku mawulire ag'essanyu agagirimu ne tutatunuulira kyekigenda otutuusa ku mawulire ag'essanyu agali mu hadith eno. Okusingira ddala nga njagala nnyegende eri buli muzadde yenna alina omwana eyakwata Qur'an, oba eri baganda afe abakwata Qur'an, oba eri omuzadde oba omuntu yenna asuubira okuba n'omwana gw'anaatwala okukwata Qur'an oba okusoma Qur'an. Hadith eno erimu endagaano, ng'endagaano yaayo si ya dduniya wano, naye ng'okufuna mu yo tulina bitegeerera oba bikolera wano eno ku dduniya. Etulaganyisa obulamu obujja mu maaso awo, Allah bwe yagamba nti yawma, olunaku olugenda okujja olwo, nga la yanfa'u maalan wala banuun, nga ssente buli omu z'olaba nga zezisebenkeza obuwangaazi bwo, kababeere abaana nga bwe batunulako owulira ofa essanyu, ku lunaku olwo tebagenda ggasa. Allah n'aleeta olunaku olwo ebifaananyi bingi n'amannya mangi byatuumye olunaku olwo, azukuse obwongo bwange n'obubwo tweteekereteekere olunaku olwo. Allah yagamba nti ebimu ebyewuunyisa ku lunaku olwo oba ebigenda okulaga obukambwe bw'olunaku olwo, yagamba nti yawma yaj'alu al-wildaana shiiba, olw'obuyitirivu bw'embeera okukaawa n'okuba enzibu, yagamba nti abaana abato bano be mulaba bagenda kumera envi. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya endala n'agamba nti watara nnaasa sukaara wama hum bisukaara, mugenda kulaba abantu nga batamidde. Nkakasa ffenna twali tulabye ku mutamiivu, naye yagamba nti ng'olutamiiro olwo lwe batamidde tebatamidde mwenge, walakinna adaaba Allahi shadiid, okulaba obulabi ku bonerezo nga Allah tanaabonereza, bagenda kuba nga abatamidde ekifaananyi kye balimu. Lunaku luzibu nnyo, terumanyi mugagga, terumanyi katikkiro, terumanyi kabaka, terumanyi mwavu, terumanyi seeka, terumanyi atali, illa man ata Allah biqalbin salim, okujjako anadda mu maaso ga Allah ng'alina omutima omulamu. Ogwo tuli gulaba olulala bagufaanana gutya, aba baseeka bajja kutusomesa. Kyenjagadde tukooneko hadith eno, sahaba gwe bayita Muaz, ava mu kika kye bayita oba eky'Abajohani. Sahaba ono atunyumiza, oba sahabi atunyumiza, omu ku basahabi b'omubaka Muhammad sallama, agamba nti anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qaala, timazima ddala omubaka wa Allah okusasa n'emirimu ebere ku ye yagamba nti man qara'a al-Qur'an, omuntu yenna asoma Qur'an n'atakoma kusoma n'agamba nti wa amila bima fiihi, omuddu ono n'akolera ne ku byasomye, nga tuyimiriddeko wano. Ekisookera ddala hadithi kyetukubiriza okubeera nga tufaayo okubeera nga tusoma ki? Tusoma Qur'an. Buswavu nze naawe ku myaka gye tuyina nga tetumanyi yasaruna bwefaanana, era nga tetwagala kumanya bwefaanana, nga mu puroguramu zaffe ffenna ze tuba nazo ez'olunaku ey'okutuula okusoma yasaruna eyo puroguramu terimu. Naye tulina puroguramu za miitingi z'embaga. Buli waggulu tumiitinga ku Boston, abaddu bawulira mu buwoteri bw'e Kampala, simanya gundi akeede gundi, waliyo miitingi bannaye tembulawo. Olukuŋŋaana olwo lwe bakuŋŋaana balina kye baagala okuggusa mu buwangaazi bwabwe, kye balaba nga is valuable, tetuyinza kugamba nti kibi era tetukyalambisa. Naye mulinayo olukuŋŋaana lwe mukuŋŋaana lw'okubiriza banno nga bwe bayita ku miitingi y'embaga, ng'oluyita olw'obayita obayita kujja mweyigirize wakati wammwe Qur'an. Abavubuka balina enteekateeka oba ensisinkagana ze basisinkagana wakati waabwe weekend, bonna ne bettafaka ne bakkirira ku beach bagende bajooge Allah subhanahu wa ta'ala, ng'amazzi ge bawugiramu ga Allah ng'eyo yonna beerabidde oba baba beerabidde oba
nkakasa tebeerabidde nti Allah naye gye bagenza omujogera yafugayo. Naye nga Qur'an nga bw'olaba kakiriiki bwe kapangisa emmotoka ne kagenda kajoogamu bagenze mu kivvulu nga ku bonna tekuliiko asobola kusoma Al-Fatiha nga ntuufu. Nabbi kyatugamba mu hadiisi eno nti omuntu yenna asoma Qur'an nga bw'olaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatulaamira mu Qur'an yagamba nti walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri. Allah yagamba nti Qur'an eyo nagibanguyiriza mwebuulirire nayo. Abaffe osobola okwebulira n'ekyotasobola kusoma. Amakulu kyatukubiriza mu bigambo ebyo abamanyi kye batuwa ekisookera ddala oyagala okwebulira ne Qur'an sooka oyiga okugisoma. Allah n'abuuza nti abaffe mwebuuliridde nayo. Yeewuunya obuwangaazi bwange naawe obutali mu kusoma Qur'an ey'okwebulira oba ey'okkolerako naga nti afala yatadabbaluuna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha bafiz hamila al-Qur'an. Allah gamba nti abanga abasomi ba Qur'an bafizu temufumitiza ku Qur'an gye musoma oba emitima gyammwe baagisiba giriko kufuru miggale. Kati nabbi atuwa mu hadiisi eno kyeyasookerako n'atugamba nti omuntu yenna asoma Qur'an n'atakoma kusoma Qur'an al-maqsud ekigendererwa mu kusoma Qur'an nabbi n'akireeta mu bigambo ebyaddeko naga nti wa'amila bima fihi omuddu ono n'akolera kubiri mu Qur'an nga tetunnagenda ku mawulire ga ssanyu. Abaffe aya mmeka z'omanyi era ozikoleddeko kigero ki? Tulina bwetaavu bwa tuwulira nti oli afizu nakwata tulina nakwatira ku Ubayyi nakwatira ku Zuhura nakwatira ku gweyogera madarasa yonna gye wakwatira wabula ekigendo twewuunyisa ffe tulaba bikolwa byo na bigambo bikuvaamu. Abasajja bayogera ku Ibn Abbas radiyallahu anhu ti nga bw'omutuna bw'oti olaba Qur'ani etambula noonya yafizu nga bw'omutuna bw'oti si waakulayirira okuviira ddala ku nnyambala ye ku njogera ye ku ndyaze ku nneeyisa ye n'abantu ng'ate waliwo abaddu b'otunuulira nga teyakwata Qur'an naye nga wallahi asobola okukulowoozesa nti yakwata ki olw'embeera ze ennungi embeera ze za Qur'an. Abaddu situlina bwetaavu bwakwogera gye wasomera Qur'an era tolina bwetaavu bwagamba abantu gye wasomera oba gye wakwatira Qur'an wabula abaddu balaba bikolwa byo. Buswava okutusaaza tarawih bangana bafe batusaaza naye ng'oluvannyuma lw'eswala ya tarawih bye beenyigiramu. Tuli abaafizu abaddu abakutte Qur'an ku yawmul Eid bwe bafaanana naye nga yasoma ejjuzu 30 era ng'ebimu ku byebamutenda nabyo we yasaaliza oyo tebamujjukiza oyo alina omurajaa. Wama adraka oganyuddwa kino omurajaa gw'olina ng'ebikolwa abo byawukana ne Qur'an gy'osoma. Ye nabbi agambye nti omuntu yenna asoma Qur'an wa'amila n'atakoma kusoma busomi kubadde mulembe guno ng'abaddu abaakwata Qur'an kamathalu al-himaari yahmilu al-asfara. Allah agambye nti waliwo abaddu abamu balinga nga bw'olaba obulogoyi keetikka ebyebbeeyi naye nga tekamanyi value ya bintu bye keetisse. Ajibu kyewuunyisa era obutabeera kyewuunyisa okuba ensonga okubeera nga teyeewuunyisa osobola okusanga omuddu yakwata Qur'an naye ng'alina omuwala gw'ayendako naye nga yakwata Qur'an naye nga aya zonna ezigaana ezambi lino zimuli mu mutwe. wala taqrabu zina. Allah subhanahu wa ta'ala yatwewaza wala taqrabu fawahisha ma dhahara minha wa ma batan temusimbiranga obwononefu obwenzi mu mbeera yonna obulabwako n'obutalabwako. Allah n'aleeta ebintu ebiri haramu naye ng'omuddu yakwata Qur'ani alinganga gweragira obulagizi. Kiyinzika okubeera nga Qur'ani gye tusoma nze naawe Qur'ani eyo nga tesukka malookooli gaffe. Nabbi yasomanga Qur'ani n'agisomera abantu abatannaba kusiramuka Abayahudi n'Abanasara. Ejjuzu gye bayita wa idha sami'u weetandikira wennyini Allah n'ayogera ku mbeera z'abaddu aboolya Qur'ani ne ba'assara. Yagamba nti abaddu bali wa idha sami'u bwe baawulira ebyo ebisiddwa ku mubaka yagamba nti tara a'yunahum walabanga amaaso gaabwe tafiidu min ad-dam'i ng'amaaso gaabwe gakulukusa amaziga. Hal indaka aya oyinayo aya yonna gye wasomye mu tarawih oba gye wasadde mu swalayo oba mu tahajjud oba swalazo ezo
nga gwe weesaaza aya yoneka byamaziga. Aya ze tusoma mu bulamu bwaffe mu Qur'ani ziriwa? Nabbi n'agamba nti omuddu ono asomye Qur'an n'atakoma kusoma, Nabbi alaga obuzito bwe n'obulungi bwe bwagenda okufaanana ku lunaku olugenda okuba ng'obwetaavu bwalwo mirimu mirungi. Ekisookera ddala Nabbi n'agamba nti ulbisa walidahu, bagenda kwambazibwa bazadde be tebannawoona asome n'akolerako. Abazadde bangi bafuna nnyo essanyu nga bawedde hadiisi eno, nga bawedde okwambazibwa engule, ne batatunya nnyo ekiri emabega w'okwambazibwa nga tebannaba kwambazibwa. Abaddu bangi batutte abantu mu Qur'an oba abaana mu Qur'an. Omwana aba yakamubawa yakamalako Qur'an n'omurajaa tegunnaba kunywera, ne mugamba buga nti yasomye eddalusi ye esembayo mu Qur'an, n'amukwata n'amugjawo n'amutwala mu St. Mary's, n'amutwala e Buddo mu St. Joseph. Naye nga talina waagenda kukolera murajaa wadde ogwo, talina waagenda kulya ezimu ku aya ze yakwata mu mutwe nga zivuunulwa. Yono omuzadde obwongo kyebumulaga nti omwana we oyo kakutte gwoyi, oyo omwana wo kati gwe engule ogifunye. Allah agenda kwambaza engule nga tonnatunya mwana wo. Abamu n'amannya gakyuka, ayagala muyite Maamaafizi luli abadde Baabaasani, ayagala muyite Maamaafizi. Omwana we yakutte Qur'an, yakutte Qur'an, kyeyakutte akimanyi, amanyi amakulu gaakyo. Era abaddu abasinga okutawaanya, abamu abasinga okutawaanya mu umma muno be baddu abafaanana bwe batyo, aba yakwata bye yakwata, ye n'alowooza nti bwe yakwata yategeera. Baganda bange bakutte Qur'an, twawule ebintu bino bibiri oba abasuubira okukwata Qur'an. Enjawulo nnene nnyo wakati w'okukwata Qur'an n'okumanya Qur'an oba okugitegeera, bibiri bya njawulo. Si buli kika kya mmotoka ky'omanyi bwe bakiyita nti oba omanyi okukivuga. Okukwata Qur'an kirala n'okutegeera Qur'an kirala. Allah ayagala Qur'an eno gy'okutte mu bwafizu bwo ekulabikeko. Qur'an kale gy'osoma tiraawa tokutta tolyafizu, naye ayagala Qur'an eno gy'osoma mu tiraawa erabike mu buwangaazi bwo, ogenda kuba oganyudde mu kusoma. Ekigendererwa mu kusoma Qur'an oba mu kukwata Qur'an kubeera nga bwe buwangaazi bwo. Su'ilat Aisha radiyallahu anha, baabuuza maama waffe Aisha ku mpisa za Nabbi sallallahu alaihi wasallam, naye yagamba nti empisa za Nabbi zaali empisa za Nabbi ng'empisa ze Qur'an. Noonya yaafi oba omuddu asoma Qur'an kiraawa oba omuddu yenna gw'omanyi ng'empisa ze Qur'an. Tuli baakulayirira. Leero tokyawulawula njawulo wakati w'omuddu eyakwata Qur'an oba asoma kiraawa omutuufu oba atamanyi kusoma oba ataakwata Qur'an. Ffenna tufaanagana, ffenna tewakyali njawulo. Kana akavubuka akaalutazze n'alowooza nti alina kyakosezza Allah, Muhyiddin Simaya Kakooza la'natullahi alayhi. Omuvubuka oyo alowooza alina kye yakosezza Allah oba alina kye yakosezza Obusiraamu, naye nze ngamba nti Allah yamugobye mu Busiraamu, kuba Allah yagamba nti yasha yudhibikum wa ya'ti bi khalqin jadid. Ezo aya zimuli mu mutwe naye tamanyiiko neki. Allah yagamba nti singa mbanjagadde mwenna nsobola okubagoba, mwenna mbajjawo ne nteekawo abansinza abalala. Qur'an gye yakutte yamenyekera bwereere. Obwongo bwamulaze nti agenda giryamu mu bazungu, yakwata n'atamanya kyakutte. Bwe bulwadde bw'abazadde abasinga obungi naddala abali e Uganda, ye omwana we kati akwata Qur'an tafaayo mwana ono kumwongerako, kusomerako birala bigenda kuliikiriza mwana ono okutegeera Qur'an gy'akutte. Baganda baffe bangi baafize, bagenze misabaka, bagenze gye bagenze, naye nga mugambe nzivunulira Al-Fatiha aya ku aya, aya ku aya, tayinza kukuvunulira. Abange twefeeko ekigendera mu kusoma Qur'an oba yenna awankawanka okukwata Qur'an, Qur'an yakukolerako. Ddi lwogenda ogikolerako ng'ogitegedde amakulu gaayo. Amakulu ddi lwogenda okugategeera ng'otudde wali abawalimu bakuvvunu ebigambo by'okutte. Qur'an ejja tu'athara, ejja tukyusa obuwangaazi bwaffe. Omwana akutte Qur'an n'omutwala mu senti omutwala e Buddo. Waliwo Omusiraamu yajjaawo abaana aba baali baafuna buna, alina munne gwe yali anyumye naye n'amugamba nti ate omwana olaba mbwe abaana bo bafunye buna, ate wo n'abatwalako mu Qur'an, obwongo buno bugenda kuba busaza, bugenda kuba bwogi.
ye n'aleetera abaana era ku nniya yabwongo buno kubongeramuko ka speed governor mu kukwata bw'abajjaawo nga Allah abawadde bakutte Qur'an emyaka 3 yabatwala buddo abaana bakompuleiringa nti taata eno ku viddi batuliisa embizzi abakutte Qur'an abaana bagamba kitaabwe nti eno taata eno batuliisa embizzi ku menu kweri amawulire gange nkakasa abasinga mwagala kati gundi waabwe oyo simayani Faaza Reverand yani nkooyoyo bwe yavaayo ng'avuddeyo ku complain y'abazadde abalina abaana ebuddo yabuuza ekibuuzo eki yabuuza abazadde nti mmwe bano abaana bammwe abasiramu lwaki temubatwala mu masomero gammwe nga bba abasiramu babafumbirawo emmere yaabwe naye ng'abaana bagaa nti entamu zennyini zebafumbiramu embizi zebafumbiramu naye ebijanjali byetukola byetulya akutte Qur'ani laba gyali abazadde noonyayo mu baana bo n'ejjuzu z'ogamba z'ayina asobola kusoma asobola kuvunulamu mmeka kikulaga obwetaavu bw'okutegeera kyakutte omuvubuka ono eyalutazi bwe yasomye byasomye mu kyaki mu ssabo lyabwe mukaafiri munne yamubuuzizza kayanja namugamba nti biki ebyo by'osomye amakulu amubuuza nti makulu ga bigambo ki ebyo by'osomye omuwuttufu n'agamba nsomye Qur'an nga tayinza kuvunulako na kigambo naye yagala nsomye Qur'an kati abange Qur'an yakusoma nakolerako si kusoma busomi nga nkalu omuddu yenna asuubira okusoma Qur'an enkalu ogenda kumenyeka basahaba banyumira nti bo mu buwangaazi waabwe nabbi yabasomesanga aya 10 ng'abasomesa aya 10 ne bazitegeera zissa mu nkola zisomesa n'abongera endala 10 sahaba yagamba nti nga ffe tetuva ku aya 10 okuggyako nga tuzitegedde amakulu gwe leero mu Qur'ani aya z'osoma ku dhuhur ne ku asiri ezo si ze swalazo ze weesazaamu oyinza ogaa nti eno imamu gy'asoma ze sibitegeera asomere mu Bakara kale gwe mu swalazo ze weesomeramu ku dhuhuriyo ne asiriyo ebigambo by'osomaawo obitegeera oyinza otuvunyamuko ku ssuula z'osoma mu swalazo nga weesaaza tufeeyo okutegeera amakolo ga Qur'an tufeeyo okutuula ebasomeseza wonna woowulidde nti awo basomesa okuvunula Qur'an tugenda kwekwasa ki ng'essimu zennyini ze tulina emisomo kwegiri egy'abaddu abatuvunira Qur'an enzivunula entuufu ku memory card yo kuliko ki kalipuso kujjudde ennyimba ku memory card yo kuliko ki bw'ogenda mu Play Store y'essimu yo ojjayo ki bwonoonefu abaddu Allah agonzezza olugonza lwatugondezza eddiini eno basahaba le bataafuna omuddu atambula ne Qur'ani nnamba ku ssimu ye Qur'ani nnamba basahaba bo baanoonyanga buloonya amanyi aya eno amanyi aya edda ku eno yaliwa amanyi mbeera efaanana bwe Allah aleesa abaddu abasunni abali ku sunna abasomesa ensomesa entuufu abavunudde Qur'ani mu Luganda bavunudde Qur'ani mu Luswayiri bavunudde Qur'ani mu nnimi ez'enjawulo nga tetulinayo kye tugenda kwekwasa ekyatugana kutegeera amakulu ga Qur'ani gye tusoma mulaba obuzannyo oba abakyala balaba obuzannyo ku TV buli mu luyimbi ne bamuvunira mu Luganda era n'anyumirwa naye talina budde buuza Qur'ani gye bamuvunira kutegeera bigambo by'asoma tulina ensonga yonna gye tunaaba mu maaso ga Allah okuwona obutabonerezebwa kati nabbi kyagamba nti omuddu yenna asoma Qur'an n'akolera ku biri mu Qur'an eyo agaye nti bazadde be nga tebannabakkuwa ekkula lye bagenda okusooka okkuwa nga mutabani waakutte Qur'an n'akolera ku biri mu Qur'an yagamba nti ekisookera ddala bazadde be bagenda kwambazibwa engule n'agamba nti ng'okwakaayakana kw'engule eno eringanga obanga kifaanananga woonaddira enjuba n'ogiteeka mu nnyumba agamu ku mayumba g'edduniya muno okwaka kweyaka fenna tukakasa weeri eyaka omuddu abeera ebbombo ng'agiraba omusana gwaka n'ali e Masaka alaba omusana gwaka ali e Koboko alaba omusana gwaka ali yonna gy'ali neewala obuwanvu bwo ali e Kenya alaba naye ng'omusana gulyo ng'omusana guli gumu naye nga buli omu waali olaba ng'ogukuli okumpi
butya singa enjuba ekwatibwa n'eteekebwa agamu ku mayumba g'edduniya olowooza ebeera eyaka etya? nabbi kyagambye nti kyekyambalo kye bagenda okwambaza maama woono ayina mutabani we ayina muwala we asomye Qur'ani n'atakoma kusoma n'atakoma kukwata wabula wa amila n'akola n'ekubiri mu Qur'ani. aya mmeka ze batusomedde ezituziyiza ennyimba? bameka mubaasizi oba mubaddu abasoma Qur'ani ng'ate bakyayimba? kyewuunyisa ne tubeera tulina emikolo buli omu gy'awangalira ewaka balondamu asinga okusoma Qur'ani ajja ggulewo. sebo omukolo ogunaabanko endongo basooka gugguzaawo Qur'ani. n'aleeta akaana kassengaawe ne kagogola eddoboozi ne bakateerawo omuzindalo ne kakooka omuswafu. kabeera kakamala okusoma bekanaga nti dijje omwana omubbira akayimba akamujja mu kidaala n'agenda ng'amenya amagumba ava okusoma Qur'ani. n'agenda wano wokka wano mu kusoma Qur'ani tolaba yamuwa yadde 10 naye abeera afuluma wano nga bamuteddeko akayimba akajjafizu mu kidaala ne bagenda nga bamwolekera bamuwa obupapula bamuwa ebinusu. tategedde kyasomye. Allah haramisizza aganye ennyimba. aya zituli mu mutwe. Allah atuziyizza mu Qur'ani gye tusoma agambye abakyala bambale beebikkirire. aganyudde mu Qur'ani gy'asoma omukyala yo yasomye Qur'ani naye mugamba okwebikkirira n'amayiza ng'ayambadde ejjiribabu nga yeebikkiridde. abavubuka Allah subhanahu wa ta'ala mufti baanayamba oba babeera awadde okubeera nga baganyudde mu Qur'ani gye basoma yo yasomye Qur'ani n'emuziyiza nti wala taqrabu zina, tosemberanga obwenzi. n'adduka ezzambi erifaanana bwe lityo oyo aganyuddwa. abaffe tetulyangako aya zibasoma mu Qur'ani oba tetusomangako aya mu Qur'ani Allah ng'atuziyiza kye bayita omwenge. bameka abasiraamu abalina omwenge nga ne mu kwanjula tugenda nagwo nga tusibyemu oluyina wakati ne tukwiza obulombolombo bw'Obuganda bwonna ne tuyiwako ne tulambiriza nga bali abaatutte omukombooti simanya kabaawo simanyani amalwa ge baatutte eri mu kwanjula naffe ne tukkiriza ku sondono gwe tututte. njawulo kyeri wakati waffe n'abatali basiraamu? Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti Qur'an eno gye yatuwa tibyanan likulli shay'in, yannyonnyola buli nsonga yonna. omusuubuzi yenna ayagala okusuubula ddayo osome Qur'an. wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah yakkiriza obusuubuzi naye yabagaana okulya riba. ddayo Qur'an ekunnyonnyole bulungi butya bw'osuubula. oyagala kufumbiza muwala wo, bw'oyagala kuwasa liyunfiq dhu sa'ati min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma bwetyo. oyagala nnyambala, Allah n'aleeta ennyambala gy'obeera oyambala mu Qur'ani mweri. ki kyowulya kyoyagala mu Qur'ani? buli kimu Allah yagamba nti Qur'ani eno huda, bulungamu, anaaba agisomye alungamye. wa rahma, era kusaasira. agikoleddeko n'akwata obulungamu obwo agenda kutuusibwa kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. omulembe guno abaddu bangi tusoma Qur'an naye ne tuyeka bagisomedde. undur, tunuulira Sudais Abdurrahman imaamu w'e Makka asoma Qur'ani. tunyumira nnyo muwulira nga asoma abamwagala n'akaaba amaziga. olowooza Sudais ono aba akaabira ki? naye nga bw'ofumiitiriza obulungi ku aya z'abeera akoonyeeko baz'abeera asome n'akaaba, nga aya zikwata ku mazambi, agamu ku mazambi agatalabika mu Saudi. asoma aya nga zikwata ku mazambi n'akaaba amaziga. Allah gwe yawa n'akwata Qur'ani, riwaya ezimu zigamba nti yakwata Qur'ani nga alina emyaka 9 naye asoma Qur'ani. obuwangazi wa Sulaisi awangadde asaaza ku haram. wennyini nabbi weyimira nga asaaza obanga asomesa abasiraamu ye wakola ki? bwe buwangazi. naye asoma Qur'ani n'akola ki? n'akaaba. ebigambo bino byasoma bitegeera. noonyayo hafiza asoma Qur'ani n'akaaba nga teyeekaabya wabula nga ategedde amakulu g'ebigambo bino ebimukaabya. ffenna bwe tutuuka ewali omuliro ne tuseka. bw'otuuka ewali ezzambiro Allah kyakusuubiza ezzambi n'alyogera lyennyini nakki kyagenda okukola n'oseka.
bo bali ababitegera baakabawo bukaabi. Sudaisi yali badde akaabira ki? Baghamidi bali badde bakaabira ki? Bajohani, Bamaturud, bonna abasomi ba Qur'ani betumanyi. Salah Budayr, Salah kizibu nnyo okusoma essuula n'agiggusa nga takaabye. Naye nga obuwangazi bwe bawangadde talabe ku bakyala boolesezza bwerere bwabwe nga bano betuwangalyemu e Uganda bebafaanana. Akulinaana mu takisi n'owulira ng'oyagala kusesema, ennyambala gy'ayambadde embi. Olowooza baali badde bakaabira ki? Tebawulidde ku music ng'abasiraamu leero gwe tusuza mu mayumba gaffe. Tokyayawula nnyumba ya musiraamu n'etali. Ffenna endongo esuula esindogoma mpaka ku makya, bannayiba tebeebaka, n'ewa Peter bwe gufaanana. Basudayisi tebalabye ku bwononefu bwa kulya mayirungi nga leero bwe tulabye, okunywa enjaga, okunywa omwenge, naye basoma Qur'ani ne bakaaba. Fe abawangalire wali ebintu ebifaanana bwe bityo, abange tekitumalira okusoma Qur'ani tufumiitiza ku bye tusoma. Kale omutima amaziga gano ne tutagalaba oba ne gatakulukutangoka, naye ng'omutima muli owulira okunyolwa olwa Allah byasuubiza abaddu abamujeemedde. Towuliranga ku aya yonna mu muliro, towuliranga ku aya yonna mu Qur'ani ekwata ku muliro ng'ekumalira okubeera nga ekuyiwa olutiko. Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku bantu b'omu muliro, yagamba nti qut'at lahum thiyab min nar. Abantu b'omu muliro agenda bakolerayo ebyambalo nga babikoze mu muliro. Lowooza ku mpale gy'oyambadde oba ekkanzu oba essaati nga bagikoze mu manda ga mu jahannama. qut'at lahum thiyab min nar yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim. Oluvannyuma Allah agenda kulagira malayika zibayiire olwegi. Ffenna tumanyi amazzi agayidde obulungi agagoya akawunga, bagabayiire mu byenyi byabwe. Aya bwezityo tezitukaabya maziga, aya bwezityo teziyinza kutuula mu mutima gwo, tezikonkona n'ozigulya nezituula mu mutima gwo n'owulira nga erina weetuuse mu kubuulirira. Omusajja gwe bayita Umar ibn Abdul Aziz, amanyi gwe bawogerako, eyafuga abaddu olufuga ng'olw'abakhalifa abana ab'omubaka. Naye omusajja oyo yali mbeera ye nga buli kiro bagamba nti ebiseera ebisinga ekiro yakuŋŋaanyanga abamanyi be yali abamanyi okutegeera Qur'an. N'abagamba nti kati sheekh, leero njagala twogere ku jahannam, leero njagala twogere kufa. Ne boogera, oyo nno mukulembeze. Era ku mulembe gwe bagamba nti omusajja oyo yakuŋŋaanya zaka, ne batuuka okunoonya be bawa zaka nga tebabalaba. Noonyayo omukulembeze afaanana bw'ati. Yakuŋŋaanya zaka ku mulembe gwe, ne batuuka okunoonya be bawa zaka nga tebabalaba. Ffe leero buli musiraamu gw'otunula mwetaavu wa zaka. Naye buli gw'otunula mwetaavu wa zaka. Naye omusajja oyo dumu asoma aya ya Allah nga Allah alaga embeera abantu gye bagenda okufaananamu ku qiyama. N'agamba nti fariqun fil janna fariqun fis sa'ir. Abantu abamu bagenda kubeera mu jjana, abantu abalala bagenda kubeera mu muliro. Omusajja ono n'asoma peegi eyo, aya eringanga yakusatu ku peegi eyo, n'addamu n'akkirira, n'atandika okukaaba ne wamulema okusukka, n'addayo waggulu, n'addamu n'asoma, n'atuuka ku bigambo ebyo, n'addayo waggulu. Wallahi ng'alemereddwa okusukka ebigambo ebyo. Bagamba nti yava mu swala qiyamul layli ng'ayimiridde kiro, n'agenda ng'awoggana ku kyalo, bannanga omuliro. Abantu bonna baamuya ne bazuukuka. Bwe bamala okuzuukuka teyabanyega, n'addayo n'asaala, n'asoma, n'alemererwa. Bagamba nti n'akaaba mpaka esswala ya subuhi bwe bayaziina subuhi. Abalala bagamba abansi b'enfanyi nti omusajja oyo yalwala okumala emyezi egi, naye nga tebamanyi bulwadde bumuluma. Naye mukyala we yagamba nti kwava ku kukaaba kwe yakaaba kuli. Abasajja oluvannyuma bamugamba nti Umar ibn Abdul Aziz, kiki ekyakkaabya ekiro lweri n'ojja ng'ogamba nti annar, omuliro, wali obadde ki?
enju yali ekutte omuliro wali obadde ki n'abagamba nti nasanga ebigambo bya Allah bibiri Allah ng'ayogera ku bantu ba miteeko ebiri n'agamba nti nenfumiitiriza nga Allah agamba nti fariqun fil janna ekitundu ekimu ekibinja ekimu bagenda kubeera mu jjana n'agamba nti nalowooza ku mwoyo gwange nga ntuuse ku bigambo bino mu Qur'an oba naabeera mu bantu b'omu jjana Allah n'agamba nti fariqun fis sa'ir waliwo abalala bagenda kubeera mu sa'ir oba mu lusenyi lwe bayita sa'ir n'agamba nti bwenatuuka kulowooza ku mwoyo ne ngamba nti nnyinza okubeera nga ddala mu butuufu ngenda kubeera mu bantu b'omu muliro naye mu bwenkanya abantu bonna abandisi b'ebyafaayo bakakasa nti yali musajja mwenkanya mu bukulembeze bwe mweraliikirivu ekifaanana bwe kityo Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yali musajja ajja mu byafaayo nga bagamba nti yasomanga Qur'an ekiro n'agimalako era bwali buwangaazi bwe nga Qur'an era ey'okufumintiriza ey'okwebuulirira nayo Uthman ibn Affan abasajja bajja okumutta bamusanga mu Qur'an bwe bwali obuwangaazi bwe naye lumwera bamusanga akaaba amaziga n'agamba nti ya Uthman kyekikkaabya amaziga n'agamba nti nawulira omubaka Muhammad sallama ng'agamba nti mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala qabda Allah subhanahu wa ta'ala yakwata oba yayoola qabdatayini yayoola embatu bbiri n'agamba nti luno olubatu olusooka lwa mujjana n'ayoola olubatu olwokubiri n'agamba nti luno lwa muliro naye Uthman ibn Affan agamba nti simanyi ku mbatu ebbiri nagendera mu luliwa Uthman ibn Affan agamba nti simanyi ku mbatu ebbiri zino ebbiri Allah we yayoola nagendera mu lubatu ki kyekinkaabya ndabira ddala nnyinza okubeera nga nagendera mu lubatu olw'abantu b'omu muliro oba oluyoola Allah lwe yayoola abantu b'omu muliro abaddu beeraliikirira Allah naye nga bulaba obuwangaazi bwabwe Qur'ani kyali kitundu ku bo Uthman ibn Affan yeeraliikiridde Allah yeeraliikirira okusinkagana Allah yeeraliikirira omuliro gwa Allah gwannyonnyola mu Qur'an naye ng'ali mu basajja be baasanyusa n'ejjana nga balamu naye ng'emu ku byotenda maama w'abaana yagaana okusaala n'abaana bo batenda bo esswala yagaana tulina mikwano gyaffe gye tugamba nti oye baaba esswala yagaana mukwano gwange naye esswala yalema omweraliikirira kokko butya bagenda okusinkagana Allah nabbi atugambye nti omuntu yenna asoma Qur'an n'atakoma kusoma oba omuntu yenna akwata Qur'an n'atakoma kukwata bukwasi naye n'akolera ku ebyo by'asomye oba by'akutte omuntu oyo bazadde be nga ye tebannamuwa bazadde be bagenda kwambazibwa engule n'agamba nti ng'okwakaayakana kw'engule tuli abazadde abalimbiddwa oba kale abagayaziddwa oba abasanyusiddwa n'abaana baabwe mu dduniya ekitali kibi nga kirungi omuzadde omulya nga afa essanyu ku graduation kirungi era ekiraga omwana ono nti musanyufu ku graduation emu omwana yajjako bagiyita bati eno gye bambala gawuni n'agyambaza maama n'ajjako enkofiira eno gye bambala n'agyambaza taata we era taata n'awulira nga mutuufu omwana amuweesezza ekitiibwa era ddala kituufu ye amuweesezza ki ekitiibwa naye kakasa nti enkofiira eno ne gawuni eno gye bayambaza maama ku baana ababiri teri yayinza kwambala kimu ku bibiri ng'alina omukolo gwe bamuyiseeko ogutali ogwo olabye olwambaza olwo omuzadde lwafunye olwo lwa dduniya kati ate waliwo olwambaza omwana ono lwajja omwambaza singa n'aba akoze bino ng'akutte Qur'ani n'agikolerako waliwo olwambaza lwa gawuni olwannamaddala waliwo olwambaza lw'engule olwannamaddala omwana ono kasitaana wakwata Qur'an n'agikolerako abazadde bangi balina abaana bagraduatinze gawuni bazambazza abazadde engule bazambadde ebikofiira zaabwe ne bazambaza abazadde ng'omuzadde awulira ddala yaqtuluhu alfarah essanyu awulira linzita awulira essanyu limutta naye lyessanyu liyinza okuba ettono oba era nkakasa nti ttono okusinga essanyu ate omwana ono lyanaweesa muzadde we ng'amutaasizza olutaasa biidhnillah olutaasa olugenda okubeera oluzibu nabbi n'agamba hadiisi eno gyeggwera n'agamba nti naye mmwe mulowooza mutya bwe bambalizza omuzadde ono n'agamba nti fama zannukum mmwe mulowooza mutya bwe bambalizza omuzadde ataakola ng'omwana we yakola ki
hadisi yasoma n'ateeka mu nkola aga nti mulowooza mutya oba mmwe mulowooza ki Allah olowooza kyagenda okukolera billadhi amila oyo yakolera ku Qur'an eyo olowooza Allah yagenda kuwaaki bw'abeera ng'omuzadde Allah amulungiyiza n'amwambaza n'amusukkulumya n'alaga enkizo ye ku lunaku lwa kiyama ng'omwana we yasoma Qur'ani n'agikolerako omwana we yakwata Qur'ani n'agikolerako nabbi wali awunzika hadithi eno ebigambo bye n'agamba nti mmwe mulowooza mutya oba mulaba mutya olowooza omwana ono ye Allah agenda mumukolera ki olowooza ye Allah agenda mumuwaaki waweeredde abazadde olwo ate oli yasoma Qur'ani n'agikolerako naye se wannaye Qur'ani eno gye tusoma Qur'ani yakolerako soma aya 2 naye ng'ozitegedde oziteeke mu nkola soma aya 2 omusiraamu yenna bw'otuulanga okusoma Qur'ani ey'olunaku funayo aya gy'oba weebuulirira nayo taganyuddwa mu Qur'an omuddu okusoma byonna by'asomye obungi bwabyo naye nga talina nakimu kyayinza kwebuulirira nakyo talina aya gy'ategedde aya ziziyiza ate yayongera kuteeka mu nkola abange tufumitire ku Qur'ani gye tusoma oba oli awe n'akyusa obuwangazi bwaffe basomanga aya 2 basomanga aya 3 Umar ibn Khattab radiyallahu anhu nga tannaba kusiramuka yawulira surati Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha mpaka aya 4 si Taha yonna wabula yawulira aya 4 ku surati Taha aya ezisooka Umar ibn Khattab n'agamba nti bino tebiyinza kuba bigambo bya Muhammad mundagirye Muhammad aliwa omusajja n'asiramuka naye nga awulidde aya serero awulidde aya mmeka mama abaana awulidde aya mmeka abaana bo bawulidde aya mmeka emikwano gye tulina aya mmeka ze tuwulidde tuyimidde mu tarawih emyaka gye tumanyi buli mu tarawih ez'osadde obuwangaazi bwo olina tarawih yonna gy'ovaamu n'owulira nga qiyamul layl Allah n'atuwa n'akaseera akalala ak'enkizo ayagala okusoma Qur'ani ye kale gwe weesomere yeeyiye ey'okwebuulirira zuukako ekiro abaddu basomanga Qur'ani n'ekyusa obuwangaazi bwabwe firiiro abaddu obuwangaazi buffe tebukyakyuka na Qur'ani kikulaga nti tusoma busomi naye nga tutegeera bukulu bwa bigambo bye tusoma abazadde mbeewaza okusomesa abaana bammwe Qur'ani enkalu asome Qur'ani eyo asomereko n'ebinaamuyamba okutegeera ebigambo bye kasaana ategeera ebigambo byakutte ajja kunywera ate omuganyulwemu mu maaso ga Allah agenda kussa mu nkola leero weekanga baganda baffe bangi abakutte Qur'an ng'ebikola bye bakola wallahi byewuunyisa atakutte Qur'an lwaki yakwata bukwasi naye teyategeera amakulu ga bigambo bye yakwata osanga hafizu amanyira sheekh avuma omuwalimu ssebo lwakuba nti amanyi omuwalimu ye teyakwata Qur'an naye ng'omuwalimu buli aya yonna gy'osobola okusoma akubulya amakulu gaayo ne sababu nuzuru yaayo n'ebigirimu byonna Allah byakusuubira oba byayagala otegere mu aya eyo naye osanga hafiz omuddu omu yakkakkanya omuwalimu yakwata Qur'ani n'akkakkanya ngalaawo omuwalimu ye teyakwata naye ng'omuwalimu omuvubuka ono buli kyasoma naye ng'omuvubuka tayinza kuvuna yadde aya era omuddu gyeyongera okuba nejjuzo nnyingi netakabbur ogenda okulaba yeemanyi beemanyi balina bye batuula nabo balina ennyambala yaabwe be bambala encupa kanzu bazikwatamu balina enkofiira zaabwe balina bwe batyo abange Qur'ani ekyusa obuwangaazi bwaffe hadithi emu makulu gaayo ebbi yagamba nti salasatu abantu bano basatu yagamba nti bagenda okuleeta abantu bano basatu mu umma eno mu umma ye yagamba nti bagenda okusooka okwokyebwa omuliro bagenda okusooka okuyingizibwa mu muliro bwe twogera ku Jahannam tetufunanga entegeera nti bagenda kunjokya biggwe yagamba nti kullama nadujat abaddu bagenda kubeera mu muliro ng'ensusu zino buli bwe bazookya ne ziggwako Allah yagamba nti baddalnaaha ng'alagira bambaze ensusu endala liyaduuqa al-adab bakombe ku bibonerezo byani
bya Allah nga bakwokya olususu n'osiriira Allah n'abalagira ne bakwambaza olususu olulala n'okaaba abaddu bagenda kukaaba nga bali mu jahannama bave mu kukaaba badde mu kuyiriitira balagine Allah bamugambe nti rabbana akhrijna minha tukusaba otujje mu muliro guno tutaase Allah tuzzeeyo la'alli a'mal salih tuzzeeyo tukole emirimu emituufu ne Allah tayina agenda bagamba nti awalam na'ammirukum awala yagamba nti wa idha alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzwa Allah yagamba nti abaddu abamu bwe mannina kyemuyigiriza mu Qur'an bwamu okutegera Qur'an bwamu okukwata Qur'an abitwala nga byakubalaata bya muzannyo byakwewaaniramu byakwemanya naye nabbi yagamba nti abantu bamiteeka esatu mu umma eno bwe bagenda okusooka okusonsekebwa mu muliro bwe bagenda okusooka okuyingiza mu muliro nabbi n'ayogera ku musajja Allah gwe yawa ssente omusajja ono nga we tulaba kino ekiri dhahir kino ekirabikako tulaba omusajja ono ng'ensaasaanye ensaddaaka gy'asaddaaka ateeka mu kkubo lya Allah zitadde tulaba nga musajja mulungi nabbi n'agamba nti omusajja ono agenda kutuuka mu maaso ga Allah mbufunze amugambe nti Allah wampa ssente nensaasaanya mu kkubo lyo Allah agenda mugamba nti kadhabta muddu gwe olimba wasaasaanya ssente ze nakuwa liyuqaal jawad walisaasaanya bakuteene nti oli musajja mugabi laqad qiila lak bakyogera bakuwaana nti oli mugabi genda bakuwa empeerayo sina mpeerayo gye ngenda kukuwa yeri musajja nga awaayo naye nga muraa'iyan awaayo mu mbeera yakweraga na kwewaana ri'a nasa awaayo kubeera nga yeeraga na kuwaanibwa abantu gwe njagaddemu mu bantu abasatu nabbi n'agamba nti bagenda kuleeta omusajja Allah gwe yawa ilmu riwaaya endala egamba nti bagenda kuleeta omusajja Allah gwe yawa Qur'an yakwata Qur'an oba nga agisoma haqqa tilawati mbunyini bw'okugisoma oba mu bulungi bw'okugisoma oba mu butuufu bw'okugisoma omusajja ono agenda kujja mu maaso ga Allah amugambe nti ya rabbi nze irimu Allah masha Allah Qur'ani nagisoma nagisaaza nakola bino Qur'ani amugambe nti Allah nkusaba bampe empeera yange nabbi yagamba nti omusajja ono Allah agenda mugamba nti kadhabta musajja gw'olimba wasomanga Qur'ani bakuwaane qari oli musajja nakinku wasomanga Qur'ani bakuwaane nti oli mukugumu kusoma Qur'an Allah amugambe nti laqad qila lak ekyo bakyogera genda bakuwa empeerayo nze sina mpeera gye ngenda kukuwa omusajja ono ne Qur'ani ye bamukwate babeere nga bamuyingiza mu muliro ne Qur'ani gyakutte era abaddu basoma Qur'an atumya muwaasola kasente ke bamuwa tarawih ayagala kakadde bamutampa 7 sijja Qur'an tekwatika zinjagala ededde ekanzu ya yidi n'ebirala ebifaanana bwe bityo nawe kityo bannange Qur'an eno ekigenera mu kusoma kubeera kukyusa buwangaazi bwaffe kyekigenera ky'okusa Qur'an Allah yagamba nazzala ahsana alhadith yassa Allah subhanahu wa ta'ala emboozi esinga okuba entuufu esinga okuba ennungi naye yagamba nti bw'esomebwa Qur'an eno takhsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum omuddu asoma Qur'ani yeyokwebulira omubiri gwe gukyusa emu'assara emitima gyabwe gijjula okutya nga bw'olaba bali be yagamba nti bwe basomera amateeka ga Allah basomera Qur'an zaadathumul imaana obukkiriza bweyongera kukola ki beeyongera abaffe aya mmeka ze tusomye obukkiriza ne bweyongera naye kyo bannaye twetereeze tuddeyo tusome Qur'an mu butuufu bw'okugisoma olusoma olw'okwebuulirira yagamba nti thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah abantu abasomye Qur'an ey'okwebuulirira mu mbeera y'okugikolerako yagamba nti Qur'an eno ekyusa emitima gyabwe erongoosa emitima gyabwe emibiri gyabwe nebazza kujjukira Allahu tabaraka wa ta'ala tuddeyo tusome Qur'an mu kusoma okw'okwebuulirira abazadde abasomesa abaana mu Qur'an mbasomese Qur'an eno naye bagitegeere era bagikolereko bwe mugenda okugwa mu ndagaano eno mutabani wo ne bw'anaakwata Qur'an ng'agisoma ddiba mpaka ku ddiba nga tagwamu yadde age naye nga takoya ku Qur'an mu ndagaano eno toliimu wabula kuyinza okuba okwejjusa yawma alqiyama subhanaka allahumma bihamdika
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.